Kitundu kya 14 amazina g'abagwira nze sigamanyi. Katonda wange mwana muwala otusse. Nze muwulidde neegaana amazina g'abagwire sigamanyi. Ennyambala yaabwe naye sigimanyi. Emizannyo gye bazannya sigisobola. Amazina ge mmanyi era ge neenyumirizaamu ge mazina g'abantu bange. Mpulira mbu abazungu balina amazina ge bayita rumba, mbu ate waliyo ne ge bayita samba. Naye nze gonna sigamanyi era sigeegomba. Bwe nali omuto maama yansomesa amazina agaffe ag'abakyoli. Nkuza okutuuka gye ndi kati sinnalabayo gagenkana bulungi. Yemmwe temwandabanga nga nzina gali ge bayita olaka? Twakulabanga. Anti wammanga mbu mulimba agwana mukkiriza nawino twakulabanga. Ye wamma temwandabanga nga nzina gali ge bayita olaka? Maama twakulabanga lawino weeyongereyo. Mwalabanga wali wampunyamu? Tiwaliwo yali akuunyamu. Eŋŋoma olutandika okusindogoma n'olaba ebijuujulu by'abawala bwe byetala ne bimalayo embuga ne byebuga ne bisiikuula enfuufu. Mwenna muzina n'amaanyi nga temwemotyamotya nga mweyagala nga bwe musoomooza ababeetolodde. Mweyongere okusoomooza mwana gwe. N'olyoka olaba abalenzi bwe basama ne bakanula amaaso n'okubamyuka ne gabamyuka. Baabalinza sereemo. Omuntu okumanyika mu kitundu yatandikiranga ku mazina gano. Bwe wabanga ozina nga bakusongamu oyo muwala wa gundi, oyo n'oyo wa Dokita Kaddo, oyo Najjuuko gwe mulaba, oyo mutabani wa gundi oyo. Abo we waategeererwanga nti oli mwana waabo. Abaana baabo baaziniranga mu mbuga yaabwe n'abaddu n'abazaana nabo nga balina eyaabwe. Twazinanga tweyagalanga tucakalanga bwe tuyimba obuyimba amakulu obusoomooza ate obujerega obuwaana abaagalwa obukaabira emikwano egyafa n'obulombojja ebbula ly'ente. Obuyimba obumu bwabangako be bunyigiriza naye ekyo tekitulobera kubuyimba. Tuli ku kyoto ky'okumanya, tuli mu katabo kaffe eyo Nkokonkulu. Nkokonkulu katabo ke bayita Song of Lawino akakutuusiddwako nga bw'owulira nti luwombo lwa lulimi n'olwekyo butereevu kakutuusiddwako n'abakyala w'olulimi. Ozannya ekyoto kikutte omuliro muleeta amazzi tuzikize ekyoto. Leeta kadomola bannange tekyakira ddala. Tunaasimisizaawo abantu baffe. Galike bizikidde. Wano n'oyigira okumanya ebintu eby'enjawulo w'owulira obutabo obunyuma ate we tusinzira ne tubeera nga tuyuya amayengo ga intaneti n'ofuna okuyiga okusoma ebisoko enjiro. Wololo waliwo ekipya ekijja mu misomo gyaffe mukirinde abagigoberera audio waffe nga si mutabo mwaba n'atunyumiza nti ddala ono ye Dokita Kaddu Kebbi Balige yankoona balamaga atalizuulwa mu balala. Kijja obudde bwonna. Lindako kijja tekindya leka neeyongere bati. Bannakyoto ky'okumanya naawe oli musaale nnyo naawe wazaalibwa oteekwa okubeera nga ddala wazaalibwa ng'oteekwa okubeera ng'ofaayo ku lulimi lwo n'okubeera ng'ogamba nti lulimi lwa ttendo nnyo era lulimi lw'ogwanidde okubeera ng'ovujjirira. N'olwekyo beera ng'otwegattako tubeere nga tulwana ate okulaba nti ddala tuzza tusiga tulwana tukuza tuyitimusa nga bwe ŋŋambye nti teweebuuza nsi yo kikyekukoledde naye weebuuze kikyokoledde ensi yo.
Kyekintu ekikulu bw'onaaba okitegedde ojja kumanya nti ogwanidde okuvujirira. Teri kintu kyonna oba kitabo oba kigenda kusinga misomo gy'embawa. Oba tewasoma oba wasoma, oba oli wa PhD oba oli wa degree oba oli wa diploma oba wa certificate oba oli Canada oba oli Dubai oba oli Toronto oba oli Germany oba oli China oba oli South Africa oba oli mu Arab Emirates oba oli wa, yonna otufuna tusinziira wano ng'ate tukola obwannakyewa. Kitegeeza ki? Kitegeeza gwe beera omusaale. Gwe toli mubale abagira nti ffe ssente yabula, gwe beera musaale okubeera ng'olwanirira olulimi lwo. Nze ndi mulala nnyo, nakugambye ndi mulala, empewo zonna ndi mulala. Linda onaakitegeera ekisibye omufa amagulu ng'agenda okudduka. Aneyongera okubeera nga mpereza akanyomero kano mukwano gwange Ssenkumba Deriki mwambala ziriko bye biruma abayaaye. Munywanyi Kayimba Robert Bakipapa Nkulawa. Munywanyi Sebala mu Birunsubuga Kenneth. Wamulangira Kimbugwe Yusufu. Mukyala Nandawulo Olivia Nambi Omukerebwe omubwati. Bw'owuliranga omubwati abakyala muli banjawulo. Mubakira Simonta. Munywanyi Secweje William. Mukwano gwange Akiwanuka. Ku Luganda Proverbs nawe nkubidde ku ngabo y'Abaganda. Bannakyoto mwene ekyokumanya ekisooka ekyokubiri ekyokusatu ekyokuna mbakubidde ku ngabo y'Abaganda. N'abo bonna mwenna abaagalira ddala okuyiga mwebale nnyo ate mwebalire ddala. Tutandika akatabo sooka ove mu byala wino nkoko nkulu ewedde egwawo olwabuwoomi tetera kubeera nnene kaba katono. Bw'atyo omukyala n'abakyala w'olulimi bwe yasalawo nkoko nkulu tubawenga akatono. Abaagala era abanyumirwa akatabo ako Song of Lawino goberera buli audio wange yenna kabeeramu oba misomo gya bulijjo oba giri gitya kabeeramu. Tokasubwa, akatabo kalimu ebintu ebyokuyiga biyitirivu. Tudde ku katabo. Nakugambye tukyali kusuula gye twagiriddeko. Bannange nakulabira essanyu lya ndi kuno. Wazira Mbayiwa y'ataasanyuka ng'alaba obuvunaanyizibwa bw'ateetegekedde ate bw'ayingiridde. Siikulwiseeyo. Maama wa Mbayiwa yeeyanjulidde Namusisi nti nze ndi kuno, Eva ndi kuno, nze maama wa Mbayiwa. Ekyaddirirawo ate sikulamusiganya. Era wano Namusisi we yagambira ndi kuno nti mukadde wange tonsaza kumuguwa. Toba kubeerawo yandineeganye. Abalenzi baleero maama ate naddala bano ab'e Kampala. Kyana kino kyali kyogera bulungi. Namujjangu ffe basajja ffe abamanyi ennaku tukutwale. Ndi kuno okuzikiza oluyiira. Yeebaza bwebaza Mbayiwa nti webale kundeetera mukamwana omulungi ng'ono. Mbayiwa yali talaba kya kumuddamu ne yeewuunya nti maama naye nti mukamwana twayanjudde baatugase ko nina nti ebyo nabyo bijja kujja. Kale ekyeggulo baakirya na ssanyu wabula Mbayiwa eyakiriira mu kitanda nga tebiri bulungi wuwe. Ayi Mbayiwa tebiyinza kutereera, tekitugaana ffe kweyongerayo n'akatabo. Kwebaka bwe bwatuuka Mbayiwa n'asoberwa nga tamanyi gy'anajja bya kwalira nnyina kubanga yali tagulangayo yadde kikabulangita akamu kati
ak'abagenyi newankubadde nga Namusisi yali yamukubiriza dda naye ng'awoza jjo luli ne lugaana okutuuka era terwatuuka ne kaakati silunatuuka. Lw'oteewuunya bannange bw'obeera ng'oli musajja Muganda oli mukyala Muganda bw'oba olina amaka Mukama ng'akuyambye manya obuvunaanyizibwa. Omusajja bw'aba tafaayo ogwerwana n'ekiswaza kufuna abagenyi n'obulwa kale woyinza tolina nakyakubaalira. Olowooza abagenyi bo babiraba nti omwami teyeefiirayo bamanya mwenna muli banafu n'olwekyo wama mulwanenga ate okulaba nti muzimba amaka gammwe. Ekirungi ndi kuno n'embayiwa buli omu yalina engoye ze yatambula nazo baayeya ne beeyalira era ne beebikka ezo ne mutema nga tibamwerabidde. Namusisi yasula wansi ne nnyina weewaawo ndi kuno yali tayagala kusula mu nju y'abaana naye ate yandisuzeewa anti akafumbiro kaali ka sidiitu nnyo kitegeeza bambi kaali katono. Mbayiwa yalwawo okwebaka ng'ebirowoozo biwagamidde ku kirwadde kyeyayodde anti yawulirako nti eriyo ekika ky'enjoka ekigumbawaza omusajja. Kalwetakulira enjoka mwattu era buba bulwadde bwa nziku. Mbayiwa mwana waffe guma wabadde oli mukola akola akoowa batera kufuna musaala naye eri abajjayo ebyo. Bwenna okaabya kyejjo eri abawakankulayo obulwadde n'afa nga yeezinze ng'eggongolo. Awo we yabuuliza nti olubuto lwa Namusisi bwe lutaabe lwa mwana wa bulenzi olwanaaba atuuse okuzaawa ate anti ne bwe lunaaba olw'omwana w'obulenzi amanyidde ku kyoba alikula. Lindako tonvuga otyo naawe. Awo we yabuuliza nti olubuto lwa Namusisi bwe lutaabe lwa mwana wa bulenzi olwanaaba atuuse okuzaawa ate nti ne bwe lunaaba olw'omwana ow'obulenzi amanyidde ku kyoba alikula. Ayiwa ssebe ebyo tobireeta lindako tokungula lubuto lukyali luto naawe. Olwo n'akeŋŋeetererwa nnyo emmeeme era n'akwatibwa nnyo ennyiike. Bwe yayongera okwekebera yenna ne yeekyawa olw'ebyo bye yalaba n'ensonyi ne zimukwata muli n'alowooza nga yennyamidde nnyo nti Mbayiwa kano si ke kabonero akandaga nga bwe nnyonoonese nnyo. Wadde wakakyo gy'okitegeera obudde bwe bwakya mu budde awo akasana we kawoomera aboosi yasalawo agenda akooteko kuba yali awulira oluwewowewo. Wabbalibbali awo waaliwo akamwanyi era awo we yalonda okwotera ku kasana. Bwe yatuuka awo n'asitama mpolampola wansi naye yali kyajja asitame n'amuwulira ekimusala ng'eggirita ku kigere ekya kkono ekyakyala kisajja mbwe. Yakutama alabe ekimusaze gye yakuba amaaso ng'alaba omusoto gw'amabomboola gwesebulula gugenda. Yakoowola mangu nnyina nti maama yangibako omusota gumbose. Ndiko n'ekyo olwamugwa mu kutu najja Kapaalo ng'aliko n'obumansuka nga bwa nenya ne mutabani we nti faawo mwana wange faawo leka kugwatu lalinnya guyite kiwuka. Tebaguyita linnya baguyita kiwuka.
bw'oba oguyita erinnya gujja kudduka. Mangu n'embiro na Musisi asonze ne mutema waako naye wuuyo ebyaddirira awo kwali kuvumula musota kuliiti nno liiti ddagala ligenda otuyamba wano baliwo abatunda eddagala bulijjo sembera ku mmotoka temulina kugira biwuka. Mangu n'embiro ndi kuno ye Mwangu atumye kamutema kaleetere amazzi mu bakuli oba ekikopo kuba yali amanyi Mbayiwa tasobola kuba na lujjo era talulina maama tolimbye. Nako kadduka zambwa kaako kagatuusizza munnange ndi kuno wuuyo aganaabye engalo ze ekyo olwaggwa n'addira ekirenge ekya Gomesi ye n'akyoleza mu mazzi gali. Awo naawe Mbayiwa anywa amazzi ago. Mbayiwa si yali yeekanasa eddagala eri talizungu ku luno kati asaba ennyina amwongera amazzi ng'ebyokuba nti gaddugala tokyabimubuulira. Okwekanasa kitegeeza kuba kweraga ebyo nga obirabira ddala obyeraga weekanasula weegira ozannya n'obulwadde oyinza okunywa eddagala ng'omuwendule. Maama we taludde atumye Mutema aleete ekiwuzi ekisiba ku Gomesi ye kyali mu mugugu gwe. Mutema yasambyako mangu n'akireeta, nyina yakimusikako lutali luno n'akiwandako eddusu n'alaamiriza mu ddoboozi eryali lijjula okubeera akamba nti, ayi lubaale wattu Mukasa muzzukulu wa wuuno mumponyeza Mukasa lubaale w'ennyanja n'akuwongera enkoko enjeru bw'onoomumponyeza. Naye Namusisi bwe yalaba nnyazaala we byakola nga bwe yali ava mu maka amalokole kakongoliro yatandika okutya ennyo ndi kuno nti aleese bya sitaani awaka. Olw'okuba yali teyeesiga nnyazaala we byakoze kyeyava ateesa nti mukadde era tumutwaleko mu ddwaliro. Ndi kuno ng'alaga nga bwe yeesigira ddala eddagala lye yaddamu nti mu ddwaliro olwaki? Mukazi mukulu yamuddamu ng'alatta nti wuuyo mwebuuliza akuwulire nga bw'awulira owulire. Ozannya n'abakazi b'omu byalo baba bamanyi eddagala. Kajja kulaba nnyika lugoye lwe mu bbaafu n'akuwa amazzi nywa. Kati kyawedde dda oyinza n'okusaaga nga Mbayiwa ayinza n'okudduka kati. Mbayiwa tumuyitadde mu misinde gy'alira olabe. Ndi kuno ng'alaga nga bwe yeesigira ddala eddagala lye yaddamu nti mu ddwaliro olwaki? Namusisi we yabuuza Mbayiwa yamuddamu nti mwana wange neewulira bulungi kati. Olabye kati Mbayiwa yeewulira bulungi. Ko Namusisi nti oba otugumya bugumya? Ndi kuno ye Mwangu w'oyo agumiza Namusisi nti mwana wange nze mu kuvumula ebiwuka siwunyikamu ne bwe liba ttema nkima oba nswera ndi muzibu. Nze gw'olaba wano toyongereyo. Nze gw'olaba wano n'empewo envaako obuva eguvumula. Ate n'akyukira Mbayiwa n'amubuuza nti kazi gwe saakusala ddagala lya yasiyasi? Mbayiwa yali tannaba na kwanukula Kamutema ne keetentegula nti maama nze wansala. Nyina waako n'akkiriza nti
gwe nakusala naye sijjukira oba naye Mbayiwa ono namusala. Mbayiwa bwe yawulira ensonyi ne zimukwata olw'okubeera nti nnyina eby'eddagala ly'ekinnansi yabyogera nga ne Namusisi ali awo. Yasoberwa nga tamanyi Namusisi bw'anaalowooza okulaba ng'omulenzi omuvubuka ate yasomako akyalowoolereza mu ddagala ery'ekinnansi. Kyeyava yeebuuzisa nti yasi bye biki ebyo? Kamutema kyazira kuwulira ebyo ne kabuguumirira olw'essanyu okumanya nti kaaliko bye kasinza mukulu. Lindako. Kamutema kyazira kuwulira ebyo ne kabuguumirira olw'essanyu okumanya nti kaaliko bye kasinza mukulu waako. Kwe kwesanguza nti omuziŋŋoonyo. Mbayiwa olw'okwagala okulaga Namusisi nti ye eby'eddagala egganda tabimanyi n'ayogera ng'abereega nti simanyi nno obwedda muli ku misota. Nnyina bwe yawulira ku kigambo musota obusungu obwetabiseemu n'okutya ne bumukwata n'ayogera mangu nga akanga mutabani we nti mwana wange leka kwatula linnya oyagala kutuzaalira kalunsambulira. Ebigenzanda ebyo byolaba kw'obyatuukiriza linnya obeera tokyabivumudde. Bikuno yabima amazzi yalaba Namusisi agenze ne mutema bagwe. Lindako kali Bikuno yabima amazzi era yalaba Namusisi agenze ne mutema bagule enva ez'ekyemisana mu katale kwe kusumulula ekyamuli ku mutima. Mwana wange omanyi bwe tuyingiriddwa olutalo Kasigu? Ko Mbayiwa nti lutalo lutya ate? Yali tategeerera ddala nnyina kyaliko. Ndikuno n'ayongera okumutegeeza nti nze ndaba omukazi Ssenga Mwoyo Guluma abeesimbyemu bulala. Nange lindako mukyala gwe tuddiremu ogambye otya situulidde. Lindako. Ndikuno n'ayongera okumutegeeza nti nze ndaba omukazi Ssenga Mwoyo Guluma abeesimbyemu bulala. Ko Mbayiwa nti twesimbamu atya? Ndikuno yategeeza Mbayiwa nga Guluma bw'asindise ekiwuka kimusale era nti n'obulwadde bwe yamusanze bumuluma nabwo Guluma yabuwendudde. Nange ozannya nga wakyawa omuntu ne bwe weekoona ekigere oli akugamba nti munne oli gwe yakyawa yabireese. Buno obulwadde Mbayiwa yabwereetera. Ndikuno maama nkubuulire, Mbayiwa obulwadde yabwereetera muve mu kuwaayiriza omukyala. Yawunzika agamba nti alina okuddayo naye mu kyalo bagende omusawo w'ekinnansi amukoleko. Mbayiwa yali ayagala okuguguba naye bwe yajjukira nti obulwadde n'omusota bye bibadde bikkiridde ku nnyina okumubuuza ssente eziva mu nju gye baagula z'ataalabako nga bwe yamusuubiza nti zaabaaki, n'asooka n'asirika. Mu kiseera kye kimu Mbayiwa yakemebwa okumala gakkiriza ebigambo bya nnyina kuba enjoka gye yali yakawakankula n'omusota ogwakamubojja yabirabira ddala ng'ako ke kabonero ak'enkukunala akaali kamulaga nti waliwo ekintu ekitali kya bulijjo ekyali kimulondoola.
ate bwe yajjukira ebiseera bye byonna eby'emabega mwe yagomokera ennyo n'abawala nga kyajja afune omulimu n'okufuna ku ssente, n'alaba ng'olwo tewaaliwo yaaye n'akamu, ne yeeyongera okutenguka emmeeme. Ako kakana ng'akkiriza bagende ne maama we enkeera eKyaggwe omuganga atereeza ensonga ze. Kyokka bwe baamala okukkaanya ku ky'okugenda mu kyalo, Mbayiwa ne yeebuuza gy'anajja ssente ezinaabatambuza bonsatule naye ezirimuzza ko n'ezo z'anaalekera Namusisi zimulabirire ebbanga ly'anaamala ew'omusawo mu kyalo. Yafuna ekirowoozo eky'okutunda guleediyo gwe, ekyo nakyo n'akisambajja. Yasalawo amale geekuba ku Namusisi waakiri amuwoleyo ku kasente. Akawungeeza awo Namusisi yaleka ndi kuno ne Mutema batokosa ekyeggulo n'ayingirako mu nju alabe munno omusota gwe gwaboze bw'ali. Yamusanga tali bubi nnyo era omutima gwe ne gutereera. Ne babeerawo nga boogera ku bintu bingi. Lindako bagenda kwogera bikinta nange mpuliriza. Kaddu waabwe saagadde lugambo. Ddaaki Mbayiwa n'asirika lumubecce. Munne ky'ataamanya nti ono yali akukuta nangeri gy'anaamutandikamu. Yeevaamu n'akyasanguza nti, Namusisi, nsaba nkukaluubirizemu katono. Ate n'asirika. Namusisi akasiriikirira ako kaamukanga nnyo, n'atya nti oba yali agenda kumugoba waka, anti oba olubuto Mbayiwa lwe yali agenda okwegaana. Mbayiwa bwe yalwawo ng'akyasiriikiridde taddamu, ekyo nakyo ne kyongerera ddala okumutekenya. Mbayiwa yabanga agenda okutandika okwogera bw'ati, ekintu ne kibanga ekimukwata emimiro. Namusisi yamusala ku muguwa ng'ateebereza era n'amala geeyogeza nti, nze nno manyi ky'oliko kati. Ko Mbayiwa nti kale kiki? Ko Namusisi nti manyi oyagala kunneetondera olw'omuwala oli gw'opepeya naye ennaku zino. Mbayiwa yawulira bubi nga Namusisi amujjukiza ndibatsango yali takyayagala kuwuliza yadde okulowoozaako. Kyeyava amala gagamba nga yennyamidde nti, owange ebyo tubivaako. Namusisi yamuddamu ng'akuubira ensingo nti, mukadde era mbadde mmanyi nti gukyabasaza mu kabo. Naye abalenzi temwesigwa. Mbayiwa yaddamu ng'addaabiriza munne nti, mukwano Namusisi, leka kutuuka awo, oli omuwala nze sikyamwagalirako ddala n'akamu. Weewaawo Namusisi yasanyuka okuwulira ebigambo ebyo, naye teyalema kusigala mu kakunkuna, era n'agamba n'okugamba nti, ndaba mu abalenzi bwa muto bwe mwogera. Ye maama, ndaba wuuli ansinga obulungi nze nkobe. Mukadde muli. Mpulira teta. Leka bannange bamme ekitundu kino nkite. Mukadde muli mpulira nti nkuswaza na bulala. Namusisi yabyogera. Simanyi neera mukadde ne leero akawungiza omutwala mu bifaananyi byammwe. Mazima olumu wannimba n'okuntwala mu mazina n'onneerabira. Mwana ono tatankuula ebyayita ennamba 773. Wamma kankuwa ennamba yaffe ekyoto ky'okumanya
ate kwoteeka obubaka ne bubeera nga butuyambako okutambuza emisomo gino n'okubeera nga tweyongera okubeera nga tuweereza eggwanga. Enamba y'ekyoto ky'okumanya kwoteeka obubaka obututeredde ku 2,500 ku mikakadde otugulidde emmotoka, nnyumba, byonna gw'omanya oba ongulira byakunywa gw'omanya. Enamba eri 0773 27 61 ate 27 0773 27 61 ate 27. Katutandike ekitundu ekiddako. Bwana muwala asumulula emboozi. Kale mwaba n'agamba nti ddala yongera.